Obusungu nga bungi. Si busungu. Mazima. Tebusobola kuba busungu naye ge mazima. Ate agabaddewo abantu nga bagetegereza naye nga batyogoogera. Bayimbi bangi badde nga bagalaba. Ne music industry yonna okutwaliza awamu okitegeera. So nze nvuddeyo nenjogera ekyo ekituufu kuba nzisaa nnyo kulimba mutima. Njala nnyo okuba straightforward and real. Abantu bangi bavuddeyo ng'omaze postinga ne bateeka ku posti yennyini bagamba ye Kenzo wali ozimusabyeko essimu ezo n'azikuma connections. Sisobola kwogera kyesigezangako. Njogera kyemmanyi obulungi. Si nze nzekka, not only me. Bantu bangi kigezezaako. So kakiruma nnyo ate omuntu after that nga gwe weekuniza contacts ezo okitegeera ng'ozeesigaliza nga ggwe ate n'ovaayo n'ogamba nti for God and my country. No. Olina kugamba for God and yourself, not for God and my country. Because gwe okikoledde nga ggwe. Omuntu akola something for the country aba ayagala babeeremu bangi. Kyo kyeŋŋambidde wali nti singa osanga singa Shiba, singa Fik Fameka, singa Azawi, singa abantu bangi baddadi andule ba epas. Kitegedde osanga singa nabo bali balina contacts ezo. Otegedde nange nga muntu adde osanga twalibadde tulina awards ezi international nyingi mu Uganda. Naye you can't imagine nti okuva it's like now emyaka 9 down the road tetuddanga mu kufuna gundi yonna ngamba nomination, for example, like ya BET, just even a nomination. Okuva nominating omuntu atya omu okuva olwo, nobody else. Naye nga kugana weebuuza nti kyeki tasoboka. Because omuntu tayagala kusharinga ateekawo ekijji nabalala tayagala kuma candles ndala. Okitegeera. Yes, osobola okukuma eyiyo gwe because ekyo gwakisalawo. Naye togamba nti nkikola ku lwa ggwanga. Tokyogera. Kyo kikolera ggwe. Okitegeera. Akola ku lw'eggwanga era omulaba abaagala nnyo kibeere nga gundi ebeera ng'eyongera ddala. Kitegedde aba ayongeramu omukka mu kyoto okuba nti omuliro gwakira ddala. Okitegeera naye gwe bw'okuma akabiriiti bwe kati akako nga ggwe n'otokoona ku bulala. I think oba selfish. So nkyogeddeko era kati right now abannebaza bangi bombalaba mu inbox badde bakirinze. Okitegeera bo babeerawo to support, to congratulate nga balina ebibakola ki ebibaluma nga abantu. Okitegeera but I've said it. Yeah. Enkolagana yo ne Eddie Kenzo tegenda kufa oba kino ky'opostinga? Bwemba njogedde mazima nange mba ndi safe ku mutima. Kale nkyawa ku lw'obuzibu nkyawa ku lw'ekituufu kye njogedde. Nkyawa ku lw'ekituufu kye nkoze eki kye njogedde. Waliwo agenze mu comment section n'ateekamu n'agamba naye mbu nno okuggyako big guy obutasiima nga Kenzo yakusitula wabeerera mu big talent. Yaliyo banga wano tubadde nga twesitula. Okitegeera tubadde nga twesitula buli omu asitula munne. Okitegeera kuba twatandika okweraba nga buli omu talina kyali. Kati buli omu alina kyali nange nina kyendi. Okitegeera. So ate kino it's not about me. Tekiri ku nze kirina ku bantu bonna. Okitegeera kirina ku bantu bonna bayimbi bangi abayina ebintu ebyenjawulo who have tried to contact him. Kyowaye kino bwe kikali bw'omwesibako ennyo ye nga okufuna distance agawaapi. Story ekyo nayagala kwebuusa. So that's what happens man. Naye nga nze nkyogedde bw'aba ayagala kikola yekka taddamu kugamba mbu for God and my country. Agambe for God and myself and for himself. So taddamu kugamba ndi for Uganda ate luvannyuma manyi lwekyo ate nayagala nti bannayuganda bamubeereremu nnyo. Okitegeera gwe nga tobabeereramu kuba nti ositula ogamba nti osaasaanya. Spread it. Abantu balina potential mubamanyi. Bana bayimba bulungi nnyo ate balina content
tebalaga nti osanga singa badde balina naye munnange ekijji kiggale bwogezako kiggula oti nga kukuba omukono baba gwagumenyako bumenya so naye nga kyekyo nze nkyogedde ya omuntu wava eri n'agamba Kenzo tayagaliza aba mutuufu bwaba bwakirabye era osobola okukitaaminga bwoti because ku my post ngambye nze nkitaaminga ng'okuba selfish sikulimba kyemanyi abayimbi bangi bali eyo twogera boogera bali kati nze njogedde bye boogera bassebo mboogeredde bye mwogera naye bassebo ne bannyabo mbyogedde ya nze mbakiikiridde mwana bakiikiridde ebintu mbyogedde musajja abawe gundi mwenna abazimusaba n'azibamma kati amuddemu musabe mugezemu mulabe try again mulabe osanga adde tafunanga bubaka obwo ne kati mbukoze eki mbumuwadde let him share the blessing like akoleze ku kandi endala tejja kuzikira eyiye okoleza candles endala eyo tezikira ya sijja mu describing essaawa eno kansooke ndabe sooke mutunuulire era kuba nze mugambye kati kamutunuulire ndabe before I describe him kemu describe nzeko kamala kati katulinde tulabe ya omuntu wava eri n'abuuza big guy singa Eddie Kenzo avayo n'akwetondera ku bino ebibaddewo ne kino posta gy'otaddeyo n'avayo n'akwetondera osobola omuddiramu ng'omuntu teyetondera nze talina kwetondera nze akalina kwetondera abantu otegeera okuba nti edda si kubalimba sijja kisobola nti kulimba simanyi kigambo kyenyinza kukozesa naye alina kwetondera bantu ne music industry bonna abeetondere oba okubeera selfish ate nga Katonda amuwa ekkubo lya Katonda bw'alikuwa Katonda akolera mu bantu Katonda nga ayagala okuwa ekintu asobola okukolera mu nze n'enkuwa emitwalo 5 n'enkuwa akakadde singa obadde wakamusaba tajja kujja Katonda akakusuulira awo tegedde so basanga nganda muntu mulala yamusaba n'ayisizaamu ono nagamba nono yansaba nono nansaba naye kampise mu ono aweeko oli n'oli era kati alina okwetondera Katonda n'abantu kuba Katonda aba yamulyamu olukwe